olunaku olw'eggulo minisita w'ebyokwerinda Honorable Jacob Obothi eyanjulidde ababaka ba paalamenti ennongoosereza mu tteeka erungamya emirimu gy'eggye ly'eggwanga erya UPDF nga baagala lino likolebwemu ennongoosereza nga bwe kyalambikibwa abalamuzi ba kkooti ensukkulumu. Olwaliro minisita Jacob Obothi ng'ali wamu ne ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abazirwanako Honorable Ruhuda, omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyokwerinda Rosette Byengoma wamu n'abakungu abalala okuva mu magye banjulidde obukiiko bombi ebbago lino. Our pass may get finished, so we want to encourage you to leave the issue of privileges. Omuwandiisi Rosette Byengoma ategeezezza nti ennongoosereza zino zigendereddwamu okulambika emirimu gy'amagye kw'ossa n'obuvunaanyizibwa bwa kkooti y'amagye. Is prescribing arms, providing for appeals, ammunition and classified stores, which are the exclusive monopoly of the UPDF. Omu ku bavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka mu ggye ly'eggwanga erya UPDF John Wandera ayanjulidde abaka ezimu ku nnongoosereza ze baagala zikolebwe mu tteeka lino ng'ategeezezza nti mu tteeka eririwo akasiimo ka bannamagye kakolebwa minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti eya public service nga kino baagala kikyusibwemu. Special Force Command and the Reserve Force. These are new services currently under the Principal Act. Wandera agamba nti abasirikale babadde basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo mu kiseera eky'okuwummula ng'ennongoosereza zino zaakubayambako okugonjoola ensonga eno nga baagala kino kikyusibwemu omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyokwerinda abe nga yeetikka obuvunaanyizibwa obwo. The Principal Act, which we seek to amend, provides the Pension Authority being the permanent secretary of public service. This bill now seeks to replace the PS public service with the PS Ministry of Defense Veteran Affairs. Ye minisita Jacob Obothi ategeezezza nti singa ennongoosereza zino ziyisibwa akakiiko akavunaanyizibwa ku balamuzi aka Judicial Service Commission kajja kwebuuzibwangako ng'abalamuzi abanaatuula ku kkooti y'amagye balondebwa. If I was saying this somewhere else, I would have asked for applause. But now, since I'm in the Committee of Parliament, everyone is looking at me as if I have not said anything. Wabula abaka ku bukiiko bombi tebabadde bamativu era ne bassa ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ne minisita Obothi ku nninga bannyonnyole lwaki babadde bavoola ensalawo ya kkooti ensukkulumu eyalagira nti kkooti y'amagye terina kuwozesa bantu ba bulijjo. Chair, with this bill or law passed, it means that most of us will be subjected, or actually all of us will be subjected to military courts. Omubaka wa Erute South Jonathan Oduru yasoose okuteeka ssaabawolereza wa gavumenti ku nninga ku nsonga y'okuvunaana abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye n'ategeeza nti kkooti ensukkulumu yalambika bulungi nti kino tekiri mu mateeka. Why he still insists on bringing a matter where the Supreme Court had a ruling that civilians are not supposed to be tried in court martial. Omubaka wa Nnyendo Mukungwe Honorable Mathias Mpuuga Nsamba asabye ssaabawolereza wa gavumenti amunnyonnyole lwaki alowooza nti kkooti za bulijjo tezirina busobozi kukola ku nsonga zibaagala okuteeka wansi wa kkooti y'amagye. Save for the words here enshrined. I was trying to cross them into the law as it's known. Would the Land Attorney General advise me how these amendments fall within Article 129, so that eventually we can see the court martial becoming a court. Omubaka wa Bugweri Abudduka Ntuntu ayaniriza ennongoosereza ezikwata ku bulamu bw'abajasi wabula n'ategeeza nti okusika omuguwa ku nsonga ya kkooti y'amagye kuvudde ku magye okukozesa obuyinza obubi obwabaweebwa paalamenti ne batandika n'okutunuulira ensonga ezitalina kubeera mu kkooti y'amagye. Especially where it concerns the welfare of members of the Uganda People's Defense Forces. I don't think we could have or we should have any contradiction, because all policymakers are very interested in having members of the UPDF catered for their welfare, including those that have become casualties.
Kantuntu era tabadde musanyufu n'ekyamagye okwagala okulambika ekika ky'engatto ezirina okwambalwa ab'amagye nga kino kiddidde omubaka wa Lubabo Naboth Namanya naye okukiwakanya. There are some which shouldn't be here, like this is shoes. Yeah, please, please. If we had to start looking at shoes, this one looks like an officer's shoe. Really, honorable boss, please, please, please. Stop this. Mukwanukula Ssaabawoleza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ategeezza nti kkooti ensukkulumu tegaanangako bantu ba bulijjo kuwozesebwa mu kkooti y'amagye, ng'ategeezza nti kkooti yalambika bulungi nti abantu ba bulijjo baakuvunaanwanga mu kkooti singa beenyigira mu bumenyi bw'amateeka obwekuusa ku by'ekijaasi. If you have an unlawful firearm as an individual and you go and commit murder without the assistance of a serving officer, you have the firearm illegally, you go and commit murder using it, you will be charged in the court martial for that unlawful possession of that firearm. Ono era ategeezezza nti abantu ba bulijjo abenyigira mu misango egy'obutemu si baakuvunaanibwanga mu kkooti z'amagye okuggyako ng'emisango gino bagikoze n'abajaasi, nga ku nsonga y'ebyambalo n'engatto Kiwanuka ategeezza nti paalamenti esobola okubawabula naye baagala kugezaako okuwala abantu kweyambisa byambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye kuba olumu kibazibuwalira okubyawula. If for example a person is running out of this building putting on this uniform, wouldn't you ordinarily think that is for the soldier? That is where it is supposed to avoid confusion. So if you have a red beret like you have for NUP, if you're in a crowd, a person looking at you at a distance, would they think it is NUP or military police? That's the issue. So when the law is looking at those issues, it is looking at about the similarity unlikely to confuse. Kyasanku Benadia kusakidde emboozi eno ku KSTV Agalero.